Gwenda waliwo omwana ndeka naawe tugende mu maaso. Waliwo omwana yabadde tatambula mu kibuga wa myaka 32 yeyita Balaam. Katumulabe bw'afaanana. The 32-year-old man impersonating Balaam Barugahara to fraudulently extract money from MK movement supporters. Yo. Ninga tamufaanana na. Kakati oyo yeyite Balaam ayina ekisaati. Balaam amanyiddwa. Laba omuntu abba abantu bw'atwalinga ensolima. Omutwe gwe mutuufu mukubyemu katyuni. Omutwe gwe mutuufu. Oyo bamutindise Ruzira ajja kudda nga 23 July yewozeeko lwakyakola ekintu. Baba we bali balumiriza. We bali balumiriza. Kati Balaam asobola okuba n'agamba viiri. Ne bali babba nabo baliko azimu. Bwe tubagamba mugende kola basabire. Oyo ngangamba nti Balaam n'omwana omuto gwe bazadde amanyi Balaam. Kuba Balaam alina essaati emu. Tagikyusa. Balaam ne babeera ludda watayambala t-shirt ndala. Abeeramu alina t-shirt. Ate Balaam taba na maviiri ago. Ayuza kiro. Atikkula ndibota t-shirt ya Balaam no ya bbeeyi. Abantu bamanyi bw'alina emu. Ejjira mu ndibota. Tubamanyi abooza ekiro. Mukwano. Era bw'ajja ng'anyiize nnyo. Balaam Barugahara naliko naye ng'akiriyalinga. Ate kino tya ku Balaam akiriyali asasula omusolo ku URA. Twagenda okuwana t-shirt. Nga tugenda kuwana t-shirt oba muzeeyi oba za muwoozi. Kumbe tunonye ndibota ye. Ng'erimu kaleegi n'obwo obukuubo. N'asasula omusolo babala t-shirt ku t-shirt. Nate Balaam n'agusasula. Olaba edduka. Era nze kyova seeragana musolo gwa Museveni. Museveni yampa emmotoka ne mala n'emyaka 2 nga tannasasula musolo. Nga bamugamba muzeeyi sasula omusolo. N'akwata sente n'aza mama nakyobe n'asasula omusolo ogw'emmotoka yange. Era abalowooza mbu muzeeyi tasasula musolo. Nze ne munyana abantu bagenda ba Museveni namugamba muzeeyi njagala mpisengawo ebintu nga sisasudde n'alaba emmome n'atunda bana emmangala. Nze natya. Waliwo ne tuta yatambudde nnyo ya Salvador. Njagadde nnyo kubanga bali ne idea ennungi. Ngagamba tya Salvador. Salvador yabadde n'ekiteeso so gibateerayo awo. Yali kuba yatambudde nnyo buli muntu yagijo n'agiteekayo ng'agamba I stand with Salvador, I stand with Salvador. Salvador yabadde n'agamba nti olulimi Oluganda. Luno twogera Oluganda. Lutambudde nnyo ne wabeera mu America mu Boston boogera, bw'abeera e Kalamojo ne boogera n'osanga mu Kalamojo mu interviewinga n'ayogera mu Luganda. Naye kasase tulaba omwana wafono yaani bw'aba interviewinga abantu owulira nga Oluganda balwogera bulungi nnyo. N'agamba olulimi Oluganda lube national language okusinga Oluswahili because lwoluno teluliko nakusomesa ne mu central tusinga okusuubuza abantu Luganda lwe lulimu. So bw'ogenda eggulu Luganda lwe luliyo, bw'ogenda e Kalamojo boogera Oluganda. Ng'alina kiteeso ng'alina idea. Idea nagibayinze nga nze because olulimi Oluganda olaba n'omuzungu aba yakajjawo ne yeekakatika ku Luganda. Tomulanga nga yeekakatika mu Luswahili. Ne wabeera mu kinga yakajjawo ne yeekakatika ku Luganda. Simayo batunyoma mu nyumba batunyigiriza nga Abaganda tunagamba nti Abaganda Oluganda. I don't know. Naye Uganda n'olulimi Oluganda bibiina we bibatalingira. Anti tutunulira bigger picture. Bigger picture. Ekifaananyi ekineneko okusinga kaawo. Ekifaananyi ekineneko I think nti abasuubuzi bonna ne babaluddawa. Kubanga twagala okuseesetuka tutandika okukolagana ne Southern Sudan. Tutandika okukolagana ne Kenya ne Tanzania ne Rwanda. Rwanda bali bubi nnyo zonna ennimi zaffe tebazirina. Philip yabaddeyo n'agamba bannange e Rwanda yabaddeyo over the weekend. N'agamba Oluzungu tebalumanyi. Anti Rwanda kati gwoyogera kuba n'abaawano. Anti ebe baate kati be baani. Bw'otuuka mu capital. Oyo akuli abavandumwe. Namulabe natunka ne Namyalo sasula gashumba. Tumalize kyetu consistency. Namyalo sasula gashumba. Nyabo consistency. Otuusa okwata kimu n'okitambuza n'okimala yantulira. Eriyo bannayuganda abalumanyi abaava e Uganda. Kyolowooza Rwanda oli yakikoze assessment nti yatuuse okugenda mu saloon okumusala enviiri nga nagenda n'abagamba nti mugjeeko bwe muti nga tebamanyi Luzungu bamanyi Lufalansa ate Lufalansa babajjayo babagamba Luzungu.
Abati byali tukole n'eri Abafalansa ekyo tetugenda kigenda nga tuli ba Bungereza naye kati abawambayo baava eno Uganda nga bamanyi Luzungu ne bagamba nedda twogenda mu Luzungu ne East African Community gye tugendamu ya Luzungu tebannalukwata Congo bamanyi Luswahili nange ni munnaye musajja Muganda neddira mpeewo nalyagadde nnyo olulimi lwange nga lwe lufuuse naye luliko empalana bawulira mu Uganda lusobola okukola naye ate bwe tutuuka okugenda okusobola ne Tanzania tuba twetaaga Oluswahili lwaki tetugendera ddala straight to Swahili bannange Oluganda tubeere nalwo nga lutradinga tuyinza okubeera commercial language naye Swahili tumwetaaga era gavumenti byesaaga abaana obutaba kyandibadde compulsory omwana mu kindergarten tulina kusomera mu Luswahili. Where are the teachers? Maleyo ogenda kwogera ngena kwa time oyogere tugende Tanzania tufuna abasomesa b'Oluswahili abatuufu ab'e Rwanda bwe bayagala ntugenda mu Luzungu batwala aba brothers baffe ne ba sister baffe era gye bali kati basomesa Oluzungu mu Rwanda tugamba we need the same abaana bave mu primary ng'Oluswahili balumanyi not because I don't love Buganda. Not because I don't love Uganda, naye twogenda mu East African Community. Omusajja wuno Yoweri Kaguta Museveni alina ba Senegal. Ontegeera ensi eteekwa tuve mu kakundi ke tulimu bwekati mwe twekuumidde. Mbadde ngenda kukoza ekigambo kya Museveni. Fenga Abaganda tuwumulamu katono tukomaawo.